Essula ey'e15. Musa n'abaana ba Isirayiri ne balyoka bamuyimbira Mukama oluyimba luno ne boogera nti, ndimuyimbira Mukama kubanga yawangulidde ddala. Embalaasi n'omwebagazi waayo yabisudde mu nnyanga. Mukama ge maanyi gange era lwe luyimba lwange, anfuukidde obulokozi bwange. Ono ye Katonda wange, nange ndimutendereza. Ye Katonda wa kitange, nange ndimugulumiza. Mukama ye muzira okulwana, Mukama lye linnya lye. Amagaali ga Falaawo n'eggye lye yabisudde mu nnyanja, n'abakungu be yalonda basaanyeewo mu nnyanja emyufu. Obuziba bubasaanikidde, basse mu buziba ng'ejjinja. Omukono gwe ogwa ddyo, Mukama, gulina ekitiibwa mu maanyi. Omukono gwe ogwa ddyo, Mukama, gubetenta omulabe. Era mu bukulu obw'okusinga kwo obasuula abakulumba. Otuma obusungu bwo ne bubasiriiza ng'ebisasiro. Era n'omukka ogw'omu nnyindo zo amazzi gaalinnyisibwa, ebitaba ne biyimirira entuumo, obuziba ne bukwata mu mutima ogw'ennyanja. Omulabe n'ayogera nti, naagoberera, n'atuuka, naagereka omunyago. Okwegomba kwange kunakkusibwa kubo, n'asowula ekitala kyange, omukono gwange gulibazikiriza. Wakunsa omuyaga gwo, ennyanja n'ebasaanikira, baasaanawo nga lissasi mu mazzi ag'amaanyi. Ani afaanana nga ggwe, Mukama mu bakatonda? Ani afaanana nga ggwe, alina ekitiibwa mu butukuvu, ow'entiisa mu kutenderezebwa, akola amagero? Wagolola omukono gwo ogwa ddyo, ensi n'ebamira. Ggwe mu kisa kyo wabakulembera abantu be wanunula, n'obaleeta mu maanyi go okutuuka mu kifo kye ekitukuvu. Amawanga gaawulira ne gakankana, obulumi bwabakwata abatuula mu Bufirisuuti. Abakungu ab'omu Edomu ne balyoka beewuunya, ab'amaanyi ab'omu Mowaabu okukankana kubakwata. Abatuula mu Bukanani bonna bayenjebuka, okutekemuka n'entiisa bibaguddeko. Mu bukulu obw'omukono gwo batudde ng'ejjinja, okutuusa abantu bo lwe balisomoka. Mukama, okutuusa abantu lwe balisomoka be weefunira. Olibayingiza, olibasimba ku lusozi olw'obusika bwo, ekifo kye weerongooseza, Mukama, okutuula omwo. Awatukuvu wo, Mukama, emikolo gyo we gyanyweza. Mukama alifuga emirembe n'emirembe. Kubanga embalaasi za Falaawo ne ziyingira wamu n'amagaali ge n'abeebagala mu nnyanja. Mukama n'azzaawo amazzi ag'omu nnyanja ku bo, naye abaana ba Isirayiri ne batambula ku lukalu wakati mu nnyanja. Miriyamu nnabbi, mwannyina Alooni, n'atwala ensaasi mu mukono gwe. Abakazi bonna ne bafuluma ne bamugoberera nga balina ensaasi nga bazina. Miriyamu n'abaddamu nti, mumuyimbire Mukama kubanga yawangulidde ddala. Embalaasi n'omwebagazi waayo yabisudde mu nnyanja. Musa n'atambuza Isirayiri okuva ku nnyanja emyufu. Ne bavaamu ne batuuka mu ddungu lya Suuli, ne bagenda ennaku 3 mu ddungu ne batalaba mazzi. Bwe baatuuka e Maala ne batayinza kunywa ku mazzi g'e Maala kubanga gaali gakaawa. Kyekyava kiyitibwa erinnya lyakyo Maala. Abantu ne bamwemulugunyiza Musa nga boogera nti, tunaanywa ki? N'akaabira Mukama. Mukama n'amulaga omuti, n'agusuula mu mazzi, amazzi ne gafuuka amalungi. Awo bwe yabalagirira etteeka n'empisa, n'abakemera awo. N'ayogera nti, obanga oliwulira nnyo eddoboozi lya Mukama Katonda wo, n'okola obutuukirivu mu maaso ge, n'owulira amateeka ge, n'okwata by'alagira byonna, sirikuteekako ggwe endwadde zonna ze nateeka ku Bamisiri, kubanga nze Mukama akuwonya. Ne batuuka Erimu, awali ensulo z'amazzi 12 n'enkindu 7, ne basula awo awali amazzi.